Tufunye amawulire amabi ate era ag'entiisa oluvannyuma lw'okutegeera nti mukwano gwaffe GF Chiwa avudde mu bulamu bw'ensi. Ekifaananyi ekyo kyolaba wansi saako ne kavidiyo akukola bakatambula awo. Kinnumye nnyo kinneewuunyisizza omanye okufa tekumanyirikika ffenna lwe lugendo njawulo eri emu nti ani aba akusooseeyo. Wuumula mirembe GF, Mukama akusaasira ebyakusobako, wuumula ne malayika. Naye Mukama tumwebaza olw'akaseera katono kakutuwaddeko munnange oboolyawo ke yali asazeewo. GF nabadde mukwano gw'abangi. Bannange muyige nnyo okwagala abantu ng'omulabye nga mulamu. Teweewanga nsonga ekyawa muntu kubanga omuntu yenna waafa ekintu ekiruma. Omutima mpulira nga gunnuma kubanga ono ye muntu abadde nga mpagira ku bizinesi yange abagimanya wetula ku roundabout ng'era abeerawo nnyo. Ne wiiki eyo yennyini ewedde yalabiseeko nenyinza okuwulira nti Alsa zaamukute n'afiira mu ddwaliro era nga ndowooza akyaliyo. Asuubirwa okuziikibwa probably leero oba enkya kubanga bannange n'amawulire simanyi, but I just wanted you to know nti learn how to preach and spread love. Muyige okubuulira omukwano n'okugutambuza. Okuwala n'omuntu gw'otamanyi nti onkya n'abeerawo bataabeerewo. Teweewanga nsonga ewalana muntu, teweewanga nsonga ekyawa muntu kubanga tomanya gwe ogw'enkomerero ogenda kubeera ng'ogussa ddi. Rest in peace, GF Chiwa. Mukama akusaasira ebyakusobako, abantu Omukama abagumye ate tusaba bw'oba obadde nti abaana weebali Mukama abakuumire ate bakule bakwenyumirizeemu. Such a humble boy. To me, he's been a humble man. So tula roundabout mwenna abantu bada business ezenjawulo awezebbaana buli kimu nyolera wamu nammwe kuba nange era nze omu kwabo n'abantu bonna abalina olugala ku GF abalinako omukwano na buli kimu. Mukama akusaasira ebyakusobako ebigambo naye bituno olunaku olwaleero naye nga njagadde kubika omukulu GF Chiwa awummudde era nga bagamba nti ulcers zezemutye mu bulamu bw'ensi. Kituufu GF Chiwa afudde. Bannayuganda abasinga bamanyi GF Chiwa eyaliko manager wa Good Life Ready and Weasel n'abeerako manager wa Shiba Kalungi n'era yakwasaganya team Not Sleep. Ffenna tumumanyi bulungi nnyo GF Chiwa. Akwasaganyizzaako ku Jowiranda, right now yakwasaganya Avapeace. Bayimbi bangi bagezaako okubeera nga akwasaganyako n'eyo team y'aba Jowiranda n'abasigadde. GF Chiwa ffenna tumumanyi bulungi nnyo. Kituufu GF Chiwa afudde. Nina ennaku okutegeeza nti GF Chiwa eyafudde si ye GF Chiwa ono gwe tumanyi. Neera nkutegeeze oba nkusomese nti ekigambo oba erinnya GF Chiwa is an abbreviation nga wonoogamba linnya kyawo lye basalako buli omu ng'alumanyi ani Jose, yes. Buli omu amanyi munira Jose is an abbreviation of Joseph. Okitegeeza. Naye bangi nnyo abantu bayita Jose. So ne GF Chiwa is an abbreviation of erinnya eritandikizaako GF neba ne Chiwa. Nga wonoogamba ayinza okubeera nga amanya g'amatuufu ye Geoffrey Kiwanuka. Osobola olisaako n'omuyita GF Chiwa. Ayinza okubeera nga ye Jaffaari Kiwanda. Naye osobola olisaako n'abeera GF Chiwa. Okitegeera. Chiwa Kiwanda, Chiwa Kiwanuka, Chiwa nga gaggwaayo. So nono naye kyayika badde nga bamusalako nga bamuyita GF Chiwa olw'amannya ge okwasaganya mu eyo layini naye nga si ye GF Chiwa ono owaffe gwe tumanyi. However, bannakyegwanyizi batadde ebifaananyi bya GF Chiwa ono gwe tumanyi manager ate ne babitambuliza kano ka video olw'ensonga yasinga okubeera nga amanyikwa naye nga amawulire gali nti GF Chiwa tannakubeera nga afa. However, GF Chiwa yafudde. Kansubire kati muntegeera bulungi.